ya gavumenti maaso gaffe tusobola okubanga bwe tutuma siye yene tumanya nti mutuuka gye tubatuma obusobozi mu bulina bulungi. Abantu be mulaba wano bwe bayimuka ne bagamba abatudde no nti nsongeraamu oli ye mukyalaani oba mwamyani kisobola n'okubakaluubira nga batono nnyo be mumanyiimu, naye bonna balya mu kisaawe kya kuyimba na kuzannya mizannyo. Naye mugenda ne mulowooza nti abayimbi tubaliiriridde, ab'ebivulu tubamaze, nga bano booleseeyo, naye nabo mwe balya era balina obuvunaanyizibwa ng'abalala. N'olw'ensonga eyo bannange, bwe muba mutuuse eri gye mulaga mu bakama baffe, simanyi oba ba artist balowoozebwako nga bwe tuba boogera ku masomero, nga bwe tuba boogera ku kyaki n'emizikiti, simanyi oba abantu eno gye tuli bakyatulowoozaako. Kati olwaliro baana ba siniyafo batudde ebibuuzo byabwe, naye abantu abali wano bazadde, era abaana ba wano tebasomye be bajja okulundira aba bali abasoma embuzi. Kubanga bo tebatudde, bo bagenda kufumbirwa abalala bawase. Naye kye tusinga okwagala, omuntu aba n'essuubi Katonda amuyamba oluusi n'amalako, mubatubuulize tuddamu ddi okukola, kubanga obulwadde twakkiriza tebukyavaawo, twabufuna ng'endwadde endala. Siriimu bwe yajja nga mungi tebaggala loogi naye nga tujja kugumira ebiragiro nga ebagamba abalala, naye batuleke tukole. Eno si eteesobola okuba nga y'abantu 5 neesobola okutuulamu ebibiri omuntu n'akola, kale n'agenda n'akaakatini okusingala omuga nti tuula ewaka. Bano abantu bavubuka mugenda kuleeta gye mutuuka mbage bagenda kuleeta emize egitajja kusoboka. Baana bato batandika bulamu, gwe mulimu Katonda gwe yamuwa kyekitone kyayina, naye kibi nnyo okumugamba nti tokola naye n'essuubi teririiyo n'olunaku teruliiyo. Kuba bwe tulabira bannange ti olunaku teruliiyo era tetulowoozebwako. Omudongo ba munnakatemba bw'omugamba nti nno ogenda kukola mu guno omwezi ogwe tutandise ogwokusatu, ateekateeka abajja kukola gwakutaano, tebagwira bugwizi nti oluga nti kola ng'ekyogenda. Naye olaba tebatugambangako nti mweteeketeeke, kitegeeza essuubi terikola ki? Teririiwo. Naye bakama baffe mubagambe tukooye okusabiriza, tumanyi okwekolera. Abantu twewuubye ku luguudo lw'eggulu olwo ewa General Salimu Sale, naye juzi yabeeranga kapeeka, twakubangawo n'endongo ne sawulyanga bayimbi bagendayo, ate waali kumpi nga n'owa boda atuuka. Abantu bagendayo lwa mbeera, si mukumukaluubirira, bakooye bukooyi. Naye omuntu bw'ava mu kukoowa ekiddako omuntu aba akimanyi. Muntu bw'atuuka mu sseeri ggwamu essuubi akola kyonna ekisoboka. Naye tusaba ekintu kimu, mubatubuulize tuddamu ddi okukola. Era bwe mubanga tebannakiroza baga korona lwaliwona, bw'ali batawonye omulimu tuguveemu tukole ki? Kale nno bye bigambo ebiri bye bibuuzo bya bannange. Tulina bingi byakwogera, naye kye kibuuzo kye tubuuza kyakuddamu kukola, kuba ne bw'onompa leero Yesu okutuwa tukwagala. N'enkyanga nzija tukooye okutyoboolwa, abantu tutyoboddwa, abantu tufuuse ngaba. Omuntu natuuka n'okugamba muyige obutaba na mulimu gumu, n'omubuuza gwe olirooya omulimu gw'omulala ki? Nti ndirooya. Naguno omulimu ng'emirala baleke tulangira nti yiga okufuna omulimu omulala. Abantu bali awo tebalina na mulimu n'ogumu, olya nakubuuza mbu lwaki oba n'omulimu ogumu. Omusirikale omulala akola mulimu ki gw'omubuuza? Nga ye bw'akola guli bwenkola guno, balekerawo tuga nti lwaki tewaggulawo mulimu mulala. Bye bigambo byange bannaye mwe balinyo gospel artists batuyita mu buzibu bungi. Industry Uganda yali mu recognizing gospel industry. Era abatono ffe abeewaddeyo tutomera ebisenge ebyo kulaba nga tuyitamu ne tudda mainstream nti ffe abasobola okukola ki okubaako kye twefunira, which is not good at all.
abasumba baffe bashayinize nnyo and mwe mulowooza bwe muyamba abasumba muyambye abayimbi. However much they preach the gospel and we sing the gospel, but somehow tukyalina ffe ebitusomooza nabo. You understand? So mbadde nsaba omuyimbi wa gospel leka atwalibwe ng'omuyimbi eno we Uganda. Gospel n'abayimbi abayisiraamu, nze njagala nnyo abasajja abayisiraamu abo kubanga era at the end of the day fena tupikinga Katonda. Omuntu ignoringa nnyo ate ffe jjukira tulina okubeera example. Ffe tugenda kujja nga tulwana, that is it. Tugenda kuyiwawo mubiri nga bwe kyogerwa naye tubadde tusaba bwe muba mulowooza kale mutwale ffe ng'abanafu naye naffe mukole ki tulowoozeeko. It is very 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 sad otula meeting n'owulira meeting zonna zeboogera nga tewali muyimbi wa gospel gubafaako nimba. So I think we should think about everybody. This is one family. Fenna ba producer gye balaga gye tulaga, ba videographer gye balaga gye tulaga, because at the end of the day nze nganze Levixo ndi mukola nnyo ndabe one day nga inspiring over Chameleon okuyimbira Yesu Kristo. Tubola with venues, we go to those big venues to stand out. Ngenda kugera ku nsonga ya ba promoter olugi lwabwe luguvu bwe buti. Nze since 2012 badde neekolera ebivulu byange nga sina promoter mwaka ku mwaka mukulu wange asobola okunjulira nga mbona ngenda nefuna advice okuva mu bo, but I really wanted to do kuba nsagala nnyo okukyakala n'abantu. I want to stand and see how I can be the change in my community and also in the gospel industry. So nze mwenyewe nali n'ekivulu nga December 12 mwena mwali mukimanyi tugenda Namboole. I think it was the biggest concert of the year. Neba promoter lwakaba bali babamanyi okitegeera abamu batuuka n'ekiseera ne bali gyesala ebivulu byaffe. So mbadde nsaba maama nga government ffe tusobola kuvaayo because tulina turepresenting ekifaananyi kya Katonda. Siganye nti baganda bantu bali presenting Katonda, but at the end of the day you can tell the difference. So mbadde nsaba ekintu ekyo kirowoozeeko. Promoter era nziramu okwogera mukulu wa mukyayogedde. Promoter bango omuyimbi Master Parrot taliwo tasobola kukola show. So promoter baleke baziiza maaso babasibe balowooze nti abayimbi be bano bakola shows. Era wemanyi na show sigenda gamba promoter gundi oba posting because they don't even have a following. Yes. Neetaaga muyimbi munnange. So nga bakyogedde maama amazima gennyini obwavu tukubye nnyo tetuli basabirizi ffe tuli bantu Mukama bya blessing. So mbadde nsaba ekintu ekyo maama kirowoozeeko nnyo ate tusabira ddala ng'abasajja bange tulina abaana. Nze nina community number entunuulira all the time. I have to feed them, I have to teach them. I can't do it anymore. Sikola nze Mukama yampa talent nga bwe yajiwa omuntu yenna wano. Talent yaffe capital waffe. N'abakyala banyobye. So mbadde nsaba maama mu kitiibwa eky'amaanyi olowoozeeko ezo ensonga. Gospel music si ba mediocre. Gospel music is real music. Buli muntu ali wano kyemmanyi owuliza gospel music si ekyo. So bami mutuyambe abayimbi ba gospel bangi nnyo maama. They are very very many. And many of them enjali waluma. Twagezaako okulaba nga tugabira emmere ba gospel artists. Naye n'okujja ofuna emmere gye bali bagabira abayimbi ba gospel artists baali bazibiddwa. That's how sad it was. Mukama bankumire era atusanyusa. Amanya n'eddoboozi bampita Mukiibi Sadat Kalifa Aganaga. Mukiibi Sadat Kalifa Aganaga. Era nga wemanyi nti n'ekyennyanja kivunda ku mutwe nange nagambye kanzigi ekyennyanja kyaffe tukitereeze neneegatta ku kibiina era ngenda kwesimbawo okubwa pulezidenti bwakyo. Umempya olw'ebizibu bibadde mu eri enkadde. Kati mama nze kyembadde nsaba yo the government ffe tubalabanga government kyetubadde tusaba tumanyi waliwo bureaucracy kwe kulindiriza ate tulina ebintu ebituluma nga bimaze mwaka mulamba. For example, land road loan
ebyetaagisa just mu okwogera obwogezi nti balandi road abantu bano muba banja era tuli mu kukola ku nsonga zammwe ne mubaweeyo kaki ka time bakitegeere bwe ne musigala nga mutambuza ebiki tugende ku looni abantu abasinga bafuna zirooni ebintu byaffe babitwala wama muzeeye nti just mwe as a government as mwe mulina seeyo esobola okugamba like for example bank naffe ne tulinda bino bye mukola ki bye mutugamba ekituleetera obutalinda n'ekituleetera okwawukana nti nze mba n'ekizibu nga nze ennyumba yange bagitwala ate gwe oyagala mbeeri wano nkulage pretending nti things are okay yet things are not okay wabula bigenda kubeera okay bite n'oba totuwadde ssente n'oba toguddeewo waayo akagambo nga wakeera ku makya gavumenti negamba ababoda tubasibye ne basibibwa ne banka muzigambe ne balandi road mubagambe kubanga teriyo landi road atamanyi nti asuza muyimbi naye ate balandi road befuula nti nno tebaagala mmanya oba ne banka tezaagala kukola ki so bwenga gavumenti olina amaanyi agasobola okugamba landi road omusajja mugumiikirize kubanga ne bizinensi y'ensibe n'owalooni omusajja mukole ki mugumikirize kubanga bo basigala babala ate nga omuntu tokola so bye bintu ebyo bye twagala yesi mugenda kutuwa sente ebirala mugenda bituwa naye waliwo ate ebintu ebirala nga tufiirwa ne bizinesi zakati fenga aba mu studio zaffe ezimu batugamba ebintu tubijje namu kubanga tetukola tugenda kutya kugamba baganda baffe tetukola kubanga naawe kennyini olaba MP bamusasula omwezi nene bagana omusasula just mwezi gumwakayana so fe tumaze mwaka mulamba tetukola ki gavumenti vaayo ogambe banka ne balandi road nti no bannange bana abantu tugenda bako kye tubakolera era tubayiriza era mbasaba muwagizi era kwesiga ku kibiina kino temweralikira be bagamba mbu ngenda ebweru newe mba ngenda njagala ndeke ekibiina kino nga ffenna tukulaakulanye sijja kuddayo mabega nnyo naye eggulo olula zirusa amaaso ennyo ng'abaana bagamba kati abaana baffe bazzeeyo kolaki okusoma tukoze ki maama alima tukoze tutya nga ddala mutuufu ekyokubagamba sikiraba kuba amabeere gaggwa nange sinagenda okubanga ate nange sirina mabeere naye nga bannumiza nnyo n'abalala onyumyamu nabo omu ku omu n'owulya nga kyayogera kya nsonga kakati kapo kyayogedde n'agamba nti tufuuse abasabirizi it's really embarrassing tuswalaswala nga tugenda tusabiriza naye ate si bwe twali kubanga oli neyali akolebwa agisi ng'era gyaka akanusu kaakanakola ki n'akalya naye kati tebasobola n'akatono naye nze sijja kusigala wakuogera kubanga ebiseera bitono senga kyensaba tuyambeko otuse eddoboozi bulungi nti abaana bano boolaba wano bonna abamu bagambye nyinza okuba nga temumanyi naye ate nze mbamanyi owuli mbamanyi nti gyebali era mbamanyi nti balina ebisuuti byabwe n'olwekyo tuyambeko bafuneyo ke bakozesa babagulirewo tuve mu kino ono muyimbi munene nnyo ono mutono waliyo ba afkami abakulukuzawo mu kaseera abaaliwo siire bakyali bebaliwo kati n'abaana bano kati bebaliwo bano bemulaba ate nga nabo bayimbi ddala n'olwekyo bafune obuyambi obwo si bwagamba nti bafuneyo kasente akasente ako tujja kalya kavwewo naye badde bakole tujja kwegazaanya mpola tujja kwekwataganya mpola mpola baddeyo bakole abaana bano boolaba bano bali abaana bano boogera okumanya nti bali aido boogera okuva ku makya kukola si kyekyo balina ne shift night shift kati tutandise morning shift nentuka ku saa 6 nembagamba nti bannange mugini mwebake mubiveeko tekale mami bayi ngenda okulaba olyaga naye nze mbadde mbuuza lwaki tekirina kino nga naawe osigala okolaki osigala otunula naye tuyambeko nga musobola otukwatiddeko era webala okuddamu nga twakusabye n'obuwombeefu n'okuddamu n'ogamba nzija ate n'okituukiriza n'ojja ate otumanyi waliwo ogamba nti ogenda twogera nga totumanyi naye ekirungi kyawo ono muntu waffe atumanyi yakulu alina creative
mwenyuvu kati bwe mumuwambulako ebitiibwa bino byalina naye ali muki creative art n'olwekyo atumanyi kye tuliko era kyensuubira yali akikolamu bannange neyansanyo neyansenge mase tubakutaza enkolire masenge webale kujja webale okubeera mukozi mulungi abanyiri baffe mwenna bannange abaana bange webale nnyo okuba abantu balamu webale nnyo kikolera ddala kino kitaba kyange ekiri wano simanyi ekibadde simanyi kyakigamba naye ensanyusa nnyo okuba ntikulabye naye mbadde nsaba ekisookera ddala mbeebaza kubanga akaseera akabadde ak'olutalo lw'olumbe kazitowa naye wadde kazitowa mukama ayambye ne tubeerawo ekyokusomesa ekirala nti bano bavubuka ate obuvubuka babeera n'amaanyi era bo babeera bagala kukola muganda wange alimba bwagambye nti basula batunula ddala basula batunula era otulo tetubeerawo kubanga obwongo n'obulamu bw'amaanyi kakati bwewatabeerawo mbeera ebayamba kubeera nakye bakola oba oyagala oba toyagala bajja kuzza emisango kubanga amaanyi n'okubeera nga togakozesa gabawaliriza okubanga banoonya ekibongerayo era waliwo omuyimbi yagamba mulimba lwete emitima gyakaluba ekigambo ekyo kinkutteko nnyo ekyemitima gyakaluba era nenyongera okubatunuulira ng'emitima miki abo beebo abaana abavubuka bata bali buati Goodwill ambassador wa TB omwami oyo aba TB batugamba nti bwabavubuka fe abavubuka abaana abavubuka abayimbi be basinga okubanga banywa enjaga n'ebiragalalagala kakati obakumye omwaka mulamba nga bo tebakola ne Goodwill ambassador wabo tanabakolera program n'olwekyo bo batudde emitima gyakola ki ma ne mwenna abavunaanyizibwa ekiseera kyekiro ate kati mututunuulire mubatunuulire nga tulina okulaba nti eyo gye muli mubatunuulira nti bano bavubuka omulembe guno gwabavubuka abalina emitima egikoze eki mubataasa bwe mutatutaasa tuli wakati mu kusongozebwa kasita munatukolera ekyo beetefutefu okukola n'okutwala emirimu gyabwe maaso tweyanziza Zino lwaki wazze lwaki wayingidde mu nteekateeka zino na kiki muvuddemu nakyo? Mbalamusa mwenna abatuwuliriza amannya agange abatulaba n'abatuwuliriza amannya agange bampita Sylvia Damali Owori bamundoza mumanyi mu bya fashion mu bya Miss Uganda mu bya African Woman Magazine naye ekindeese leero nzize nga director owa operations owa Operation World Creation tumiddwa wano mukama wange General Salim Saleh kenzize n'abakulu b'omukulu munnange director munnange Fred wakidwako Madam Halima n'abatuyise okujja okwogera n'okuteteekanya n'abayimbi Nkyala Fina So yo aim okujja no kiki bakuyitidde kituufu? Ekyambitiddwa because kati omulimu gwange wa coordinating operations zonna kati abayimbi babadde si basanyufu buli omu bamugaddemu buli omu bamuguddewo buli omu bamugaddewo kati n'aba katujje tusooke tubawulirize kiki nyo ekisinga okubaluma tusobola kubayamba tutya nga gavumenti mu mangu ddala so ne tubeera nti baagenda ew'omukulembeze Jenosale eggulu twaliyo ne tuteesa naye kakati ne tukkiriziganya nti tulina okuteesa okutambula okugenda mu maaso tulina okubeera bumu tulina tukole kimu organizinga bulungi ne gavumenti esobole okutuyamba
nga tuli bumu kati olwayo kwe kujja twesomese okusoma tola tuluddewo nga twogera nga twagala tumanye buli omu ayogera ekimuluma ku mutima kati bwe tunaddayo ogenda okutwalira omukulembeze obubaka nga tumanyi ekibaluma. Abayimbi ekisinga okubayombya mubakwata ba promoters mubawa ssente ate abayimbi bo ne mutabalowoozaako yadde. Kaakati ekyo kituufu nti bapromota bagenda kufuna ssente zaabwe bo bapromota batandika okusaba ssente mu Gwokuna ate bo baali organized ne beewandiisa ne beegatta promotion company zonna UPNET ne NPA ne zeegatta ne bakkiriziganya ssente nga bwe bagenda ozigabana kubanga ebivulu byabwe byayonooneka. Kakati ne abayimbi netubeera nga tugamba kati musooke katumalirize bano bave mu kkubo kati olwaleero ejjane gye tutandiseeko twokwetereza era mbagaye tugenda kukoowa nga WC tugenda kutuula nammwe buli lunaku oba kisoboka tulabe buzibu ki nga bwe tugenda okutereeza emirimu gy'abayimbi kubanga abayimbi bwe bulamu bw'ensi. Kituufu nnyo. Omuntu omu asobola okwebuuza olowooza otya kwakima ssente nga gwazijjamu tomulowoozezaako n'olowooza ku ba promoters ng'abayimbi ate mwe bajjamu ssente nga bo temubalowoozezaako promota awabeerera obubi kubanga kati yino kye baakola that's right twali organize ng'abayimbi bapromota bo baagenda ne beewandiisa wamu ne bagenda naye kati abayimbi n'okutuuka kati abasinga ebimu ebipapula ne tubirina ebyabwe okitegeera singa baali nabo bali organize nabo bandibadde ssente zaabwe bazifunye naawo naye ekyo tekiri too late emeeting eno ebadde meeting nnungi nnyo nti tulina entandikwa tugenda kutambulira wamu. How fast are you going to work on them ng'abamu bagambye right now basula bweru tebalina na rent? Kakati abo abasula ebweru abatalina rent ezo issues zonna tugenda ziraisinga kyevudola mbagambye bayo olwokusatu olwa weekend ojja kuba nzizidde omukulu waabwe nga balinayo ka small package akatandikwa nga bwe twetereza. Ekibuuzo ekirala nga mmwe gavumenti abayimbi balina ekibuuzo kimu kye basinga okubuuza nti batusuubira tuggulawo ddi kuba kyekibuuzo kye basinga okulembeza abamu waliwo abatasuubirwa kufuna ku ezo ssente naye nga balinze lunaku lwe baggula. Kakati tubyogeddeko era mu meeting tubyogeddeko nnyo ebya baggulawo ddi ekyo ensonga y'okugulawo ddi ffenna tulina okutuula wamu nga ffe twogere ne Ministry of Health twogere ne ttiimu zonna ez'abayimbi naffe ng'abayimbi tuyiye obukwakulizo bwe tusobola okukola nti bwe mama azikiriza abantu bibiri ngenda kukola bweti ne bweti kati eyo process tugitandiseeko baali erwadde bagitandikako naye kati tugenda nga operation watch creation tugenda gyongeza jangu yaako kakati ekyo kikyama olwokuba nti badde njagala malirize kanti naye kyenjagala okubagamba tulina kampany enene eza film eza music ezigenda okusayininga aba artists ezigenda okukola movies enene ezigenda okukola festivals tugenda kusayininga nazo memorandum of understanding nga operation world creation so zijja naye ate kyokola tuzze tubategeketegeke mangu zibasange nga mwenna mweterezezza so naye nga zijja buno omwaka. Obuzibu obuliwo nti bwe zijja abeeyita abanene be basooka ku mwanju bano abaana abato wadde balina nabo ebintu ebirungi ne batafiirwako. Ekyo nakyo tukyogedde nnyo mu meeting ne tugamba nti talent is talent. Talent teriko nti mulema nti oba mukulu nti oba mukiiko oba olina eddoboozi lyo ng'olina eyo talent yo gyonasobola gikuggyako oba oli mukulu oba oli mukyoliki bo bwe bajja kuba tebamanyina muyimbi nti oba ono yaani nti oba ono yaani oba ono yaani bajja kuwulira ddoboozi ate singa tubadde tulina organize kati wana tutandika n'okubaweereza mu clips ebweru bagenda okugira ng'olwedde bagamba twagala kusayininga ono twagala kusayininga ono. Ekigambo kya rent women kitawaanya basiba babateekako siiru wano gavumenti muyambe basiba babateekako siiru njavu bakaaba kati nga bwe ŋŋambye yebadde meeting yaffe esoose ennene era eteekeze obudde bungi kubanga buli omu abadde balina omuwuliriza twewuliziganya mpulidde oludda olwammwe naffe nemuwulira naffe oludda olwaffe naye nange dunya y'abakulu ngenda kusooka batwalire report
batuwabule tuddemu ate tuhaving a meeting wetutyo nga bwe tukiza n'okukola zi committee tukole ezo committee eyo committee kaganza abange abaali obubwe bati mwena tubayamba tutya naye bwe tuba tetwekase nga tetusobola kuva mu situation gyetulimu. Abaana bano bawandiise ku attending list nga basuubira mbu waliwo ekigenda ekujja ku Lwokusatu ku Wednesday babe bakkakkamu